omukulu gwe bayita Luchamus Joseph maye mwamumanyira nnyo ku international politics atobudde obusinga nga bwe twabategeeza nti no tujja sigala nga tuweereza ensi yaffe mmwe bannayuganda ebiri mu ewaka ewaffe mubimanyiiko n'ebiri e Bulaaya mulina obibitegeerako left and right. Nono nsonga olunaku olwaleero omukulu gwe bayita Joe Biden omukulembeze wa America alina ebigambo byayogedde speech yayogedde maiden speech eyebyafaayo kugamba naffe tetwagitegedde bulungi netugamba wayi katugere kwa mukulu Luchamus Joseph atunnyonnyole speech eyo ebadde etegeeza ki ye ng'omuntu ate nammwe bannansi musobole okugimanya ye mbadde mukyalidde Joe Biden naye gyali mbadde temukimanyi kakati twegayegeyeemukko mmwe bannayuganda nammwe abali e Bulaaya speech eyo what does it mean eri ensi yaffe Uganda. Joseph mbuza kuba tulaba tutandikirawo abawuliza baffe nziramu okubalamusaako kirungi nti nno muli ku flashlight UG n'okubeera nti nno kikulu okugoberera ensonga eziri mu mawanga amalala olw'ensonga nti n'ensonga ezo zirina engeri gye zikosa omuntu omulala oba zirina engeri nazo gye zikosa amawanga gaffe. Tekiri nti nno eggwanga eryo bwe libeera litambula nti litambula engeri gye ensonga zaalyo tirikosebwa amawanga malala kibeera nga neighbor bw'obeera nga oli ewantu kibeera kikulu baneighbor bo basalawo kyamaanyi oba onaabeera n'emirembe oba nedda oba onaatumbuka oba nedda oba onaagwako ebizibu oba nedda. N'olwekyo y'ensonga lwaki kikulu tukitwala nno kikulu okubeera nno tutunuulira eggwanga engeri amawanga amalala gye gabeera gatambulamu n'engeri gye kisobola tukosa ffe nga ffe ate oluusi n'okuyigira ku balala engeri gye bakola ebintu byabwe. Nga Rogers bw'ogambye okwogera kwa Biden kwe yakoze wiiki ewedde kwabadde kwa byafaayo nnyo okusookera ddala nti yayogedde ebula ssaawa busaawa aweze ennaku 10 ezisooka aweze ennaku 10 ng'amaze okulayira kubanga ndowooza yalayira nga January 24 oba January 2 awo bw'ati awo kakati okwogera kwe nga kuweza ennaku 10 kwabadde kukola ebyafaayo kuba President wa America batera nnyo mu balabi ki byakoze mu nnaku 10 ezisoose ng'ali mu office kati ne Biden badde balinze okuwulira kyokka ate ng'era alina okwogera ku biki ebigenda mu maaso. Ekisooka eno yabadde speech to the joint session of Congress nti obala parliament ya America ekolebwa emitendera ebiri. Oyina Senate ye parliament yo waggulu erimu abaka nga 10 buli ssaza liweereza abaka 2 n'obeera ne House of Representatives erimu ababaka 438 nga muno buli ssaza liweereza ababaka okusinziira ku maanyi go obungi bw'abantu b'olina n'obuzito bwo mu byenfuna. Kati ku luno parliament zino zombi zabadde zeegasse wadde nga si buli member wa parliament oba buli member wa Senate ne House of Representatives nti wabadde abantu nga 2 be babadde bali mu kisenge ekyo ababadde bali mu kuliza Joe Biden. Naye waliwo ensonga eziwerako lwaki speech eno yabadde ya byafaayo. Mu kusookera ddala Joe Biden bwe yabadde atandika speech yagambye tinze President wa America gwe mugenda okusooka okuwulyako ebigambo bino n'agamba nti Madam Vice President, Madam Speaker, kubanga lwe lusoose President wa America okwogera ng'emabega we waliyo abakyala be baliyo nga bali 2 ate abo 2 abamuyimira emabega ng'ayogera singa wabeerawo ekiguddewo be balina omuddira mbigere. Era lwe lwasoose okwogera speech ng'eyo okubaawo
nga tewaliwo kye bayita designated survivor. Mumuyinza okuba abamuko mwali mulabye essero gye bayita designated survivor. Naye ku luno they forwent olwokuba badde baagala okukola ebyafaayo bafowagoyinze kye bayita designated survivor. Designated survivor, president wa America talina kubeera mu kifo kyekimu n'omumyuka we. Bw'abanga ali mu kifo kyekimu n'omumyuka we, ate speaker owa House of Representatives talina kubaawo, kubanga bwe beddiringana singa president avambula mu bwensi eno, vice president yayinza okuddawo. Vice president singa abeera bombi bavuddewo, speaker yaddawo. Kati kitegeeza mu byafaayo nti abalindiridde entebe ababiri bw'ova ku Biden bakyala. Era bye bimu ku biyinza okubeera nga byali binyiiza abawagizi ba Trump oba Claudia Trump. Nti one, alindiridde entebe singa kuba Biden ali myaka 78 singa akero n'avambula mu bwensi eno, ayinza okukwata entebe mukyala ate alimu omusaayi omuddugavu. Kyokka naye bwe mbeera nga mumugjawo ne mukola omupango nti tubajjawo babiri omulundi gumu, era n'omulala ayinza okukwata entebe mukyala. Kati ekyo Claudia Trump kigiruma nnyo, ekyo kimu. N'ekyo kyabadde historic bwe yagambye nti kino twali president wa America yali akyogedde. Wa president wa America waba atandika okwogera asooka na recognizinga speaker n'omumyuka we vice president. Kyavuga agamba nti madam vice president, madam speaker. Kubanga badde yes bafuna madam speaker ne babadde tebafunangako na vice president mukyala Kamala Harris gwe balina olwayo. N'olwekyo okwogera okwo ekyo kyokka kyakufudde kwa byafaayo. Kyokka ekirala ekyakufudde kwa ebyafaayo ze nsonga ze yazze okuvuga nti ensonga yabadde enkulu mu kwogera kuno yabadde azze kutunda pulaani ye ey'okukwata trillion za dola za America. Wano tosobola nazikyusa muza wano n'ozitegeera kubanga wano trillion tugiyita akatabalika. Kati bw'ogamba nti akatabalika ka dola ya America katoyina nge nazisusa muza wano, naye trillion ezo kumpi ezigenda mu 5 yegenda okubeera spending gye bagenda okuteeka ku projects mu America bukyanga bava mu depression nga tebanagenda na musematalo owokubiri. Era yagambye nti mbyansa n'ebyasa gwe mulundi America gwegenda okweteekamu ensimbi yo yennyini yeteekemu ensimbi, because ensimbi zino bazigenda zispendinga naye nga bakimanyi nti bagenda ziteeka ku projects okuzimba enguudo, okuzimba eggaali z'omukka, entindo, project ez'amaanyi. Ne bakimanyi nti ng'ovudde ku bintu bino kubanga ye kyagamba nti yessaawa America yeteekemu ensimbi edduka emisinde China eberenga erina kuddamu kugoba bugobi kwa China ebadde ng'etusemberedde kumpi tukoze eki etulesse. One, tulina okweteekamu ensimbi abantu baddemu okuwulira America nga ya America. Kiri ekifaananyi kye badde bagirinako nti wa yaggwamu kati ebizimbe bitonya wa enguudo ennyonyi egundi eggaali z'omukka empya latest technology. Kyokka tekigenda kukoma kubeera nti bagenda kuzimba enguudo zaabwe n'entindo n'ebintu ebirala byagenda okuteekamu ensimbi, ebisawe by'ennyonyi, emyalo okutuukira emmeeri. Tebigenda kubeera nti ojja kutunula ogambe nti America yazzeemu okuteekawo infrastructure projects. Bakimanyi nti mu kukola ebintu bino ate abantu bangi abagenda okufuna eki ensimbi zibayingira ensawo, abazimbi ab'enjawulo, okugamba aba casual laborers abagenda okukola ku projects zino, nti wagenda kubaawo emirimu mingi mu America, era ekyo kyasinga okubala. Kaakati yabadde azze okutunda project eyo ng'ayagala okugiguza mu America, ekyaliko olutalo lw'amaanyi kubanga erina okuyita mu palamenti zombi ate nga abalina ogiyisa
aba Republican Party bo balinga bagamba nti nedda ekyo si kye tulina okukola kubanga mu nkole zaabwe ez'ebyobufuzi buli ludda lubeera n'ekifaananyi kye luyina engeri gye bandibadde batambuzaamu programu z'ebyenfuna wabula ekisinga obukulu mu programu eno ensimbi zino zagenda okusipeeninga bazitegese ng'okusinga zigenda kgenda mbanaku ekira kye yabadde azze okutunda mu speech eno yabadde azze okutunda enteekateeka ye okwongeza emisolo ku bagagga kubanga eyo enkayana mu Amerika y'amaanyi abagagga mu Amerika bamaze ekiseera bafuna ensimbi nnyingi kyokka basasula emisolo mitono omuntu asinga okuzitowera omusolo mu Amerika gwe bayita ba middle class ye muntu gwolaba ayina omulimu gwa gavumenti mulungi akola mu Bank of Uganda akola Ministry of Finance akola ku Parliament ya Uganda akola mu ministry y'enjawulo Authority Uganda Revenue Authority kwegamba nga yeesimisa ayina amaka amalungi ayinza okuba asulamu mu apartment ayinza okuba nga ayina ennyumba mu estate Arkwright omulaba avuga benzi avuga kawundo yeegombesa era gwe mbongo obwo nga mu bongo obwo omuyita na mugagga naye amazima si mugagga ayina bulamu bulungi naye si mugagga nzijukira olunaku olumu nga tukyali mu university olunaku olumu omusomesa yandikira class ogisomesa bannange kati nenzija omanyi bwe mbeera njogera oluusi mu speech bwobanga oyagala okukwata abantu obwongo osooka n'okubawo sentence esooka bonna ne batabulatabula kati nava nzija ne mbagamba nti mukimanyi nti ffenna nga bwe tuwangalira wano ffenna gye tuva ewaffe tetuli bagagga abamu ne batabukaawo nebagamba gwe nze lwakuba tontegeera nze kitange yasalawo obusazi nsomere wano niffe ewaffe gye tuva nina ennyumba ffe tulina ennyumba yategula muze avuga motoka bweti naye mbawuliriza bonna ne boogera naye mbagamba ye obwo si bugagga omugagga ye muntu nga bwe bagamba nti yalwadde okubaaga nti bakulongoosa omutima kigenda kwetagisa okugenda mu ddwaliro lya Amerika bwe riti era ojja kuteekayo kawumbi agamba bugambi tugende otegeera nti sente ezo tezimusala abagagga boolaba abasinga e Uganda bwe bagamba nti omanyi obulwadde bwo bujjanjaba ogenda kwetaaga okugenda e Bufalansa kyetaagisa miliyoni 7 n'abalaabalamu ebyobugagga ensimbi eziri ku akawunti ng'ayina kuddayo buto kati bangi basalawo n'agamba abaana bange kambalekere emaali nze nfe kubanga basobola n'okunnongoosera emyaka 5 mu maaso nenfa oba myaka 10 mu maaso oba nenfa akabenje kati abaana kambalekere emaali be balimanya gamba nti ayina obukadde 7 obutuddeawo naye bwazikwatako ayinza obutaddamu kusobola zikuŋŋaanya mbulamu bwe kati abo si bagagga abeera awangalira mbulamu bulungi kati mu Amerika waliyo be bayita abagagga abavundu era waliyo omusajja omu olunaku olumu yagamba omu ku bagagga ba Amerika nga bw'olaba Trump bwe yeepika nti nze nina biliyoni $7 yamugamba nti bw'obanga okyasobola okubala sente zo tobeera mugagga omugagga abeera tamanyi sente ze kubanga ne watuddeawo abeera tamanyi ndala ziyingiddeawo za kiralu
abasajja ba Bill Gates nga bwe tukola kati YouTube, Facebook, ola yali mu kukolako nsimbi yene gy'abeera yeebasa abeera akola oye mugagga. So mu speech ya Biden agamba mu nteekateeka ye yandyagadde obuzito bw'omusolo abujje ku middle class, abo benkugambye akolera gavumenti, musiba mataayi, atambulira mu motoka nnungi, alina amaka malungi, kugamba ali awo afuna omusaala mulungi, naye amazima si ye mugagga ennyo. Kyokka ate gwe tusinga okusolozaako omusolo, kubanga ye ensimbi ezize tuziraba mangu za musaala. Omuntu ow'omusaala ensimbi ze nyanga okutrackinga, nyanga okuggyako omusolo. Kati ate abagagga beewala mangu omusolo kubanga beekwasa ebintu bingi, wabeerawo ebintu tojja kwekwasa wano saakoze magoba, wano ate nakoze kino, wano simanya nagabye charity, wano natadde ensimbi mu kino. Ekyokulabirako, President Barack Obama ekisanja kye kye yamala mbuyinza yasasula omusolo ogusukka mbukadde bwa $200. Obama, kyokka Obama talina sente. He doesn't have money. Tosobola mubalamba gagga kubanga wa musaala, era ensimbi ze kati azikola mu kumuyita ng'omwogezi omulungi yaliko president, nti n'omuyita najja n'omuwa emitwalo 2 egya $. Ze ensimbi zakola. Kakati Donald Trump weewuunye nti Barack Obama bw'abanga yasasula obukadde 2 obwa $, mu kiseera kye yamala kuba president, Donald Trump ebbanga lyamaze kuba president teyaweza musolo guweza mutwalo gwa $. Okitegeera kwegamba bakulaga engeri abagagga mu America gye beepemamu oba gye beewala okusasula emisolo, nti Obama mbwavu we yasasula $2 million. Trump wadde afuze emyaka 4 tawezeza wadde n'omutwalo gwa $. Nti ensimbi zazikweka. Kati Biden agamba kyekiseera abagagga abagagga mu America, Mzee Bernie Sanders yakakyogerako, yagamba nti ekyo kibisaakiririgo. Abagagga mu America 1 ku 10 abakulembera abagagga abasooka 1 ku 10 mu America, nti bw'ogatta 1 ku 10 mu America kwe kugamba America erina obukadde bw'abantu 3, obukadde nga 4. Bw'okwata obukadde 3 ye bukadde 3 balinga emitwalo 5 mu America, ensimbi ze balina zigatta Abamerika abalala bonna obukadde nga 3.5 abatali mu America, Abamerika abalala bonna. Ate era ne mu nsi bwe kiri bagagga nnyo. Mu nsi abagagga abakulembera nti abagagga mu nsi 2 ku 10, abantu 2 ku 10 mu nsi muno obugagga bwe balina businga 98 ku 10 sente fena ze tulina. Kati Biden agamba nti kyekiseera abagagga ennyo mukkirize musasule ku musolo gubajjaamu. So speech ye kyeyabaddeko. Kati mukulu lindako abagagga bonna aba katika tugeze kati nganzi ne bananonyereza kakaunt yange no just omutwalo gumu wa Uganda gogo gubeerako zigujjako kakati minimum balance gugo wa bank. Yes, minimum balance omundekako omutwalo. Kakati obo bugagga bwange obuli awo bwa liquid cash naye ati tebamanyi assets zenina somewhere. Biden was trying to insinuate to let the other people of the world amidst the liquid cash on your accounts zetulaba ne assets zamwe zemulina and the other properties available bebazigattagatta obugagga bwabwe beetaaga butimba takukisasulira omusolo. Eri wa want no osasula ne property tax buli kimu.
all your wealth ogisasulira omusolo. Aha. Mu Uganda bikolebwa. Ino oma Uganda zisasulibwa. Tetumaje ziraga. Eza America zo zisasulibwa. Baina kibalabako. Ekitufu kye kibane kyamukiriwa. Ekyo si ekikulu nti nno omusolo gw'osasula kirabibweko. Ye kyagamba osasula kusinziira ku nnyingi zaayo. Bwe kirina okuba. Anti bwe kirina okuba mu bwenkanya bwe kirina okuba ne si bwe kiri. Kati bali mu America abagagga balina engeri nnyingi gye beepe n'emisolo. Emu ku ngeri gye bakola kwe kubeera ng'ensimbi zaabwe basobola zikola baziyita offshore accounts nga tazitereka mu America. Kyokka wadde tosereka mu America tusobola okumanya nti ahebwa ensimbi ze bwazikola kampuni yagiwandiisiza Jamaica. Oshegeera kampuni yagiwandiisiza Jamaica n'olwekyo buli lwe tukola ensimbi akulagako nti amagoba gagenze ki? Gagenze mu Jamaica. Kati tulina ngeri mu America gye tukasoloozaako omusolo. Kati yagala ebyo biggwe. Bw'obeera ng'oli mu America tusobola okumanya ensimbi zo zonna gye ziri ne tuzisoloozaako omusolo. Bw'ofuna milioni 10 milioni 2 tuzeetaaga. Kati abagagga mu America badde tebasasula musolo. Kati emu ku nkaayana erimu era ekirala ekyabadde mu speech ye yagambye era bagamba nti sentence esinga obukulu ekyabadde mu speech ye agamba nti bannaye tukkaanye trickle down economics takolangako. Trickle down economics abagagga abo babadde ne bakajjajjatta bazze babivuga ebbanga ddene bagamba teweetaaga kusolooza mugagga musolo. Ky'olina okukola kubanga omanye omuntu annyonnyola buli aleeta ebibuuzo ebyekisiru. Kati agamba ky'olina okukola ahebwa tomusolooza musolo mwagw'amaanyi nti olw'okuba akola nnyo. Ky'oba okola mulekere ensimbi ezo addemu azisige. Bw'azisiga n'aziteeka mu factory bano abaavu agenda bawa emirimu. Olaba nayo bw'okiguze. Kati Biden agambye ebyo tebikolangako please. Tubasolooze musolo guli ki? Direct. Ensimbi ze tubajjako because wadde ogogamba mbu ani agambye nti n'oggyako muzikola muno gy'azisolooza abamu zongera kutuuma butuumi ye nga tazizza mu bantu. Nabo gye bali. Kati ya Biden kyagamba tumusolooze omusolo gw'amaanyi. Bwe tumala omusolooza omusolo gw'amaanyi sente ezo tuziteeke mu byenjigiriza tuziteeke mu byobulamu. Ono omunaku wajja okufuniramu amasomero g'agendamu gabeere nga ga mutindo. Eddwaliro lyagendamu libeere nga lya mutindo nga n'omugagga gy'agenda nono tusobola omuzimbira erirye gy'agenda n'atasasula wadde n'afuna saavisi y'emu. Biden kyagamba. So speech ye yabadde yeetoololera awo. Era ne producer tujja kusaba kagundika speech y'omukulu Joe Biden. Ogiplengeko abantu abatasobola giraba. Naye tingasobola kukwita direct mu kutu gwaffe. Nti one